Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga waliwo ebizibu ebigwiridde General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye ng'ebizibu bino bigambibwa okuba nti bivudde ku ssente ezabbibwa mu ggwanga lya Sri Lanka. Omukulembeze w'eggwanga erya Sri Lanka yaliko yakolagana wamu n'ab'eŋŋanda ze ne babaako ssente z'omuwi w'omusolo ze babba era nga ssente ezo kigambibwa bayambibwako eggwanga erya Uganda. Gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ne bakkiriza ne baba nga ssente bazikweka wano era nga waliwo n'envuuvuumo ezigamba nti n'abamu kubaali mu buyinza bw'eggwanga erya Sri Lanka mu budde obwo balabika nga beekweka wano mu ggwanga erya Uganda. Jjukira waliwo okwekalakaasa okwali mu ggwanga lya Sri Lanka era ng'okwekalakaasa kuno bannansi baalabikako nga bayingira ne mu State House nga baali bagobaganya eyali pulezidenti mu budde obwo amanyiddwa nga Gotabaya Rajapaksa ne famire ye. Ebintu ebyo nabikugamba gye buvuddeko era obanga obadde ogoberera omukutu guno gano amawulire ogamanyiiko. Mu mwaka gwali gwa 2022 waliwo okwekalakaasa okwetoolola ekibuga Colombo, ekibuga ekikulu eky'eggwanga lya Sri Lanka n'ebibuga ebirala byonna nga bannansi baali balaga obutali bumativu bwabwe eri gavumenti ya Gotabaya Rajapaksa ye n'ab'eŋŋanda ze, kubanga ngenda kukusomera olukalala nga bano ab'eŋŋanda bye baali mu bifo byonna ebisinga obungi. Kakati bannansi mu kweyiwa ku nguudo bano abakulu baamanya nti ekyamazima obuyinza buyinza okuba butugendako ne batandika okupulintinga ssente enkalu nga ssente ezo bazisindika mu mawanga ag'enjawulo era nga mu mawanga ago bazikwekayo nga bakimanyi gye bagenda okuddukira babeere nga bafuna obubudamu nga basobodde okuba nga batoloka mu ggwanga lya Sri Lanka, kubanga bannansi baali bafuuse bangi nnyo nga tebakyasobola kubeera nga babakontrolinga. Mu kaseera ako n'amagye gaali gatandise okuba nga gawanika nga tegakyasobola era abantu baalabwako nga balinnya ebikomera ne bayingira mu State House. Kakati ssente ze baapulintinganga ssente ezo baazitwalanga ne bazitambuza mu mawanga ag'enjawulo era nga kyazuulwa nti eggwanga erya Uganda lyarisiivinga ttani ne ttani ez'ebintu ebyali ebipulintinge nga n'entambula y'ennyonyi mu ggwanga erya Sri Lanka baavaayo ne bategeeza oluvannyuma ne basiimulayo twiti eyo nti waliwo ttani ne ttani ez'ebintu ebiri printed ze tukoze era nga tukoze ssente mu lunaku lumu ezaali tezikolebwangako, wabula nga ebintu ebyo baabivuganga nga babitwala ku kisaawe ekimanyiddwa nga Entebbe International Airport. Oluvannyuma ebintu bino byazuulwa nti zaali ssente mprinting nga bazipulintinze naye nga ziri mu z'Uganda nga kuliko ssente z'Uganda obw'omutwalo, obw'ebiri, eby'etaano nga bazirese mu ggwanga lya Uganda gye bamanyi nti gye bagenda okuddukira era nga bino bigenda okujja nga bannansi bali mu kwekalakaasa olw'ensonga nti eggwanga lya Sri Lanka lyali ligudde era nga lirangiridde bankruptcy nga ne mu ggwanika lyalyo tebasigazaayo ssente yonna yali egenda kubeera nga eddukanya ggwanga. Kakati ki ky'olina okumanya gye buvuddeko? Waliwo amawulire agaafulumye nga gagamba nti wetwogerera mu kadde kano eggwanga erya Sri Lanka alikulembera mu kadde kano amanyiddwa nga Anura Kumara Dissanayake bamulagidde atandike okulondoola ssente z'omuwi w'omusolo ezabbibwa ne zifuluma mu ggwanga erya Sri Lanka, wabula nga amawulire galondoola oba okulondoola okuliwo nga kulaga nti ssente zino zandiba zaatwalibwa mu ggwanga erya Uganda. Kakati pulezidenti w'eggwanga erya Sri Lanka aliko kati oyo gwolaba baamutadde ku tasiki ne bamugamba twagala olondoole ssente Gotabaya Rajapaksa ne famire ye ze baakukusa ne bazitwala mu ggwanga erya Uganda. Kakati wenjogerera General Yoweri Kaguta Museveni baamutadde dda ku nninga era ekiwandiiko kyafulumye dda nga bwe njagala okubeera nga nkikuyitiramu. Bwe tumala okuyita mu kiwandiiko kino ngenda kuzzaayo keemabega nkuwe 4 n'akaano ssente zino zajja zitya era ogenda kubitegeera kubanga gano amawulire nagakola. Bw'obanga obadde ogoberera kakasanga bino obijjukira. Wano njagala owulirizeewo nnyo. Ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokuna omwaka 2022 Sri Lankan Airlines bayita ku mukutu gwabwe gwa Twitter ne bategeeza ensi nga bwe bakoze essente empya n'enkadde bakoze entambula z'ennyonyi 3 mu lunaku lumu lwokka okugenda ku kisaawe ekimanyiddwa nga Entebbe International Airport mu ggwanga Uganda. Kati wulira okunoonyereza kwalaga mbu zaali metric tons 102 metric tons nga zino zaali zaaki zaali za bintu ebitaategerekeka wabula nga byali biri printed nga biri mu printed format nga biraga biringa ssente imprinting naye nga byateekebwa ku nnyonyi. Njagala oteebereze ennyonyi 3 ez'amaanyi zibwaguuga nga zitisse tani 12 ez'ebintu ebiprinting ebyefaananyiriza ssente nga babitwala ku Entebbe International Airport mu ggwanga lya Uganda. Yes, agamawulire nagakola gwali mwaka gwa 2022 ng'okwekalakasa mu ggwanga lya Sri Lanka kwakamala okubanga kubaawo era Gotabaya Rajapaksa bwe batu ne bamufubutula ye n'ab'eŋŋanda ze ne bava mu buyinza bw'eggwanga erya Sri Lanka. Kakati ebyama bigenda okuzuulwa nti bano abakulu bagenda okudduka okuva mu buyinza nga balina ssente enkalu ze bapulintinze mu foreign currencies
nti kakati mu ggwanga lya Sri Lanka bayita mu zi branch ez'enjawulo ne baprintinga ssente za Uganda era nga ne Bank of Uganda yakirinamu omukono okusinziira ku kiwandiiko kye njagala owulirize era nga bino byonna bwali bujulizi obulaga nti ssente abakulu bano baali baziteeka mu mawanga gye baali bagenda okuddukira. Aka akatambi koolabye era nga bwe ngenda okukakulaga nkakwongere nakakola nze kennyini era oyo gw'olabye yali nze newankubadde embeera yakyukamukko. Kakati ebiseera ebyo nakola akatambi ako ng'amawulire gamaze okuba nga gazuuka akatambi ako kaatuleeteramukko ne ku bizibu mwaka gwa 2022 kubanga twakola okunoonyereza ffe ne tuzuula ebyo nga bwe ngenda obbikwongera ku kwekalakaasa okwali mu ggwanga lya Sri Lanka kyazuulwa nti pulezidenti w'eggwanga eryo Gotabaya Rajapaksa ne famire ye ssente baziprintinga ne bazireeta e Uganda. Kaakati wenjogerera mu kaseera kano General Yoweri Kaguta Museveni byamwononekedde dda gavumenti y'eggwanga erya Sri Lanka bagitadde ku nninga munoonye ssente zonna Gotabaya Rajapaksa n'abasajja be mu mirembe gye ze baafulumya ne bazisindika mu mawanga ag'enjawulo agateeberezebwa okubeera nti gye baali bagenda okuddukira. Ssente ezo mukadde kano tuzaagala. Kakati wuliza ekiwandiiko. Ekiwandiiko kino kyafulumidde ku mukutu gwamu le baguyita The Island. Kyafulumye ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokusatu mwaka 2026. Bwe mbaseerabidde lwe lunaku olwaleero wenkoledde akatambi kano. Njagala nkuwa ekiwandiiko kino otegeere gavumenti y'eggwanga erya Sri Lanka akadde kano erabika egenda kulondoola ssente ezo era nga ssente ezo wetuzirondoola biggwera mu ggwanga erya Uganda. Katugjewo akalango nze gye nkusomera ekiwandiiko tweyongereyo. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira omukutu gwa Red Zone TV. Sebamulire Patrick nze mbeerawo okubeera nga nkutuusaako update bye weetaaga okumanya naddala amawulire nga bwe gabagazze ago ge tukakasa nti weetaaga ogenda mu maaso n'okubanga ogamanya. Kakati wuliriza okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu ogumanyiddwa nga The Island. Guno omukutu nno gwe gumu ku egyo egy'amaanyi baguta The Island Online. Ulya bwe bagamba President Anura Kumara Dissanayake and his party members should now investigate long alleged stolen money in Uganda by former leader Mahinda Rajapaksa's family. Rajapaksa led former ruling party members said abamu ku babaka oba ku bammemba abaaliko ne mu kibiina ekyamusajja mukulu amanyiddwa nga Gotabaya Rajapaksa ne Mahinda Rajapaksa bennyini baavuddeyo ne bategeeza bino nti waliwo ssente ezaprintingibwa, ssente nga za currency ye Uganda. Ssente zino zabbibwa mu ggwanika ly'eggwanga erya Sri Lanka ne zitwalibwa mu ggwanga erya Uganda nga ne Bank of Uganda ebirinamu omukono ogenda kuwulira. Kakati omukulembeze ali mu buyinza bw'eggwanga erya Sri Lanka omukulu oyo gw'olaba bamuyita Anura Kumara Dissanayake baamutegeezezza nti keekadde olondoole ssente z'eggwanga ezaabuzibwawo ne zitwalibwa mu ggwanga erya Uganda. Wuliriza. Dissanayake and his party have long accused the Rajapaksa family of taking wealth out of Sri Lanka they were supposed to have earned from commissions and other deals through illegal and inappropriate means when in public office. Nti ono omukulu amanyiddwa nga Dissanayake president aliko yamala ebbanga nga akaatiriza era nga avumirira omukulembeze yaliko amanyiddwa nga Gotabaya Rajapaksa n'obukulembeze bwe nti balina ebikyamu bye baakolanga nga mu bino mwe mwalina okuprintinga ssente oba okukwata ssente mu ggwanika ly'eggwanga erya Sri Lanka ne baba nga bazifulumya eggwanga era nga amawulire gaafuluma nti baazisindikako mu ggwanga erya Uganda. Kakati ono bamutegeezezza keekadde onoonye ssente ezo ozinunule eggwanga lya Sri Lanka lireme kudda mu mbeera mbi. President Anura Kumara Dissanayake in bracket Ekid and his team have been alleging for years that we have stashed away billions of dollars in Uganda and various countries. It is now time for President Ekid to prove his allegations, Rajapaksa's eldest son Namal Rajapaksa said on his personal X platform. Nti ono mutabani omu ku bannabyabufuzi mu ggwanga lya Sri Lanka nga mutabani w'ono Gotabaya Rajapaksa yagenze ku mukutu gwe ogwa X n'agamba nti president w'eggwanga erya Sri Lanka aliko amanyiddwa nga Anura Kumara Dissanayake ebbanga lye yamala nga ategeeza nti gavumenti ya
Gotabaya Rajapaksa bakwata ssente z'omuwi w'omusolo ne baziweereza mu ggwanga erya Uganda zibayambeko nga bagambibwa okuba nti gye bagenda okuddukira n'agamu ku mawanga amalala. Ke kadde kano atuukiriza ebigambo bye nga bw'ali mu buyinza. Jjukira mu ggwanga lya Sri Lanka bannansi baali bafugibwa omukulu amanyiddwa nga Gotabaya Rajapaksa. Ono bw'olaba oyo era nga baali babafugidde ebbanga, wabula ng'ono yali abafuga ne famire ye. Ab'Enganda be bali mu bifo by'obwa minisita ng'era bw'omanyi mu mawanga agamu we bifaanana. Kakati bannansi bayeyiwa ku nguudo era kigambibwa abantu abasukka mu mitwalo 50 baali mu kibuga Colombo n'ebibuga ebirala okwetooloola eggwanga lya Sri Lanka. Mu kwekalakaasa kuno nga baagala omukulembeze waabwe w'opposition mu njogera ennyangu Kyagulanyi weeyo amanyiddwa nga Anura Kumara Dasanayake bw'atyo n'akwata obuyinza obw'eggwanga erya Sri Lanka. Kati abaali mu buyinza ebiseera ebyo baagala ddira ssente ze yagambanga nti baazipulintinga ne bazifulumya abeere ng'azireeta, wabula bino ebintu byaliyo. Era we twogerera Gen. Yoweri Kaguta Museveni ebizibu byandibanga bimweyongedde olw'ensonga nti pulezidenti w'eggwanga erya Sri Lanka aliko guno omulimu agenda kugukola abeere ng'alondoola ssente ezo ezaaleetebwa. Mu kiwandiiko kino nga bagamba nti Rajapaksa Junior contested through the previous, ono yavuganyizzaako mu kalulu akawedde mutabani w'oli eyaliko. Kakati bannansi ne bamulaga nti ffe tetujja kukwetaaga, era ne basigazaako ono Kyagulanyi waabwe oyo gw'olaba amanyiddwa nga Akanura Dasanayake. Kakati baamugambye mu kisanja kino kye waakawangula twagala okwata ssente z'ogamba oba zozze ng'ogamba nti gavumenti y'eggwanga erya Sri Lanka yazikwata n'ezitwala mu ggwanga erya Uganda. Kakati wano njagala owulirizeewo nnyo era ko nakakugamba mu vidiyo gye ngenda okuwa nti ssente zino kituufu zaaliyo era zaapulintingibwa nga ziyita mu makubo ag'enjawulo nga bw'ogenda okuwulira. Nga we twogerera bagenda kubanga bazinoonya. Kakati wuliriza okusinziira ku information gye tuyina okuva mu ggwanga erya Sri Lanka era n'okuva ku sources ez'enjawulo. Waliwo omukutu baguyita The Morning. Omukutu guno gwafulumya ebigambo bino nga bagamba nti reports regarding planes loaded with printed money from Sri Lanka to Entebbe International Airport refer to a verified series of cargo charter flights in February 2021. While initial social media speculation suggested the flights were transporting illicit wealth or laundered money, official statements later clarified the nature of the cargo. Waliwo ennyonyi z'eggwanga erya Sri Lanka wansi w'ekitongole kimanyiddwa nga Sri Lankan Airways balina post gye baakola ku mukutu gwa X nga balumiriza nti waliwo flights ze tukoze nga tutwala tons and tons of metric tons ez'ebintu ebyali biri printed era nga babitambulizanga mu pallet. Watamanyi pallet ze box ze bakola abasinga obungi tuziyita pulayi za nnyaanya. Ebibokisi ebyo pallets ezo muzijjukira era ze zimu ku bintu bye bapaakingamu ballot papers oba electoral materials Simon Yabakamaze ya receivinganga. Kati ezo pallets zaalabibwako tons metric tons eziwerera ddala nga 12 za transportingibwa okuva mu ggwanga lya Sri Lanka okutuuka mu ggwanga erya Uganda n'amawanga amalala. Sri Lankan Airlines ne bakwata tweet eyo ne bagijjayo nga beewaana ku ssente ze baali bakoze ezaali mu buwumbi n'obuwumbi ku ezo flights zokka ezaali zigambibwa okuba nti zaali zitambuza ssente, wabula bagenda okuggyayo tweets ezo nga ffe ku mukutu gwa Red Zone TV n'emikutu egimu egyali serious baali bamaze okufuna tweets ezo era ngenda zikulaga mu katambi nga balumiriza waliwo ebintu bye twabitutte mu ggwanga erya Uganda newankubadde baavaayo ne bakiralifyinga ne bategeeza nti kale bye twatutte biyinza okuba byabadde bintu biri bibbe nga bya bugagga wealth or laundered money, naye munnange ffe tetubimanyiiko byali biki. Wuliriza. Carrier and volume. Sri Lankan Airlines operated 3 consecutive cargo charter flights. Flight number UL1709, UL1711 and UL1713. Nti wuliriza wano. These flights transported approximately 102 metric tons of printed material from Colombo to Entebbe International Airport. Entambula y'ennyonyi eno oba ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi mu ggwanga erya Sri Lanka ekya Sri Lankan Airlines kyavaayo ne kifulumya ebigambo bino nti twaoperating era ne tuvuga twahavinga kye bayita 3 consecutive cargo charter flights. Ennyonyi zaali 3 ez'emigugu ze twavuga okuva mu kibuga Colombo eky'eggwanga erya Sri Lanka nga zoolekera butereevu mu kibuga ku kisaawe ekya Entebbe International Airport ggwanga erya Uganda. Era ng'ennyonyi zino zaatikka oba zaatambuza metric tons 12 ezaali eza printed materials
ebintu ebyali biri printed nga mu nnyonyi zino kwaliko flight number UL 1709, flight number UL 1711 ne flight number UL 1713. ezo ennyonyi 3 zonna za transportinga metric tons 102 ezaali ez'ebintu ebiprinting oba kibayita printed materials nga byavanga ku kisaawe ekisangibwa Colombo, kino kye kibuga ekikulu ekya Sri Lanka, nga bigenda Entebbe International Airport bategeeza mu ggwanga erya Uganda, nga kigambibwa nti ennyonyi zino ba flights zino zaali ziri consisted of Ugandan currency notes. Amawulire gafuluma oba Sri Lankan Airlines baalumiriza nti ekyamazima flights ezo zaalimu sente printing ez'eggwanga erya Uganda. Origin of printing ewuliriza wano. Kigambibwa okuba nti sente zino za printingibwa ekitongole kimanyiddwa nga Derarul, a global security printer that operates a facility in Biagama, Sri Lanka. Ekitongole kino ekivunaanyizibwa ku printinga sente ez'amawanga ag'enjawulo bakiyita Derarul, wabula nga kiina branch mu ggwanga erya Sri Lanka gye bayita Biagama branch. Kakati nga baayita mu Biagama branch eno nga balina authorization eya Uganda Bank of Uganda ne babakkiriza okuprintinga Uganda currency notes. Ne baziprintinga nga ziri mu metric tons 102 ne bazitambuliza ku nnyonyi ziri zenkugambye nga bazireeta mu ggwanga erya Uganda. Gana amawulire nagakuwa era obutambi ngenda bukongera wana babitegeera mujja kubitegeera. Wuliriza nga bagamba nti Deraruru company ng'eyita mu Biagama branch eyali esangibwa mu ggwanga erya Sri Lanka bakonfaminga nti bayina kye bayita bank notes roughly half of the world's central banks and manufacture them at various sites including Sri Lanka. Balina order ngeno company ya Derarul baprintinga sente ezikubisa kwegamba sente nga nnyingi nnyo era nga zikola kumpi ekitundutundu ekya sente ez'ensi yonna ne kibayita World Central Banks era nga bazimanufacturinga ku sites zaabwe ez'enjawulo okwetolola amawanga ag'enjawulo, nga n'eggwanga erya Sri Lanka baali bakolerayo era nga gye balina company eno oba branch eno emanyiddwa nga Biagama branch. Derarul company ye company, then branch ye Sri Lanka bagiyita nga Biagama branch. Kakati yo gye bayitamu baprintinga sente nga balina authorization eya Bank of Uganda, nga bagamba the Bank of Uganda confirmed that the transaction was a legitimate order for currency notes. Banka y'eggwanga erya Uganda, banka enkulu, yavaayo nekkaatiriza era nekakasa nti ekyo kyakolebwa mu mateeka era mbu sente zaali currency notes zaali zeetaagibwa. Kyokka oluvannyuma lw'ebyobufuzi mu ggwanga erya Sri Lanka okubeera nti byali mu mbeera yakazigizigi, eyali akulembera eggwanga eryamanyiddwa nga Gotabaya Rajapaksa omukulu yali agambibwa okuba nti bannansi baali batandise okwekalakasa ebiseera ebyo nga baagala okumujja mu buyinza bw'eggwanga eryo. Omukulu ono Gotabaya Rajapaksa kigambibwa okuba nti ebyo tebyali mu mateeka, sente baali baziprintinga kuziddusa mu ggwanga erya Uganda era nga bino bye bimu ku ebyo ebyaviirako eggwanga erya Sri Lanka okugwa era nga bye byawaliriza bannansi okuyiika ku nguudo z'ekibuga Colombo n'ebibuga ebirala nga baagala Kyagulanyi waabwe. Omukulu ono amanyiddwa nga Anura Kumara Dasanayaka abeere pulezidenti w'eggwanga eryo. Kakati we twogerera ebizibu bitandise okuba nga bikomawo, General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye bateekwa okunnyonnyola bannansi b'eggwanga erya Sri Lanka kye baali boogerako ekyali kibakubya obwavu nga mu ggwanga erya Sri Lanka sente zaali zinaabuuse n'eggwanga ne ligwa kye bayita bankruptcy ne bakirangirira. Era International Monetary Fund baatuuka okukkiriza nti Sri Lanka ekyamazima egudde tekyalina adde 10 mu tterekero lyayo. Amawulire ago nagabawa ngenda gakuzzaayo kemabega nga kwongere wabula wuliriza. Mu buyinza obw'eggwanga erya Sri Lanka kyazuulibwa nti mu mwezi ogwokuna omwaka 2022 Sri Lankan Airlines officially clarified that it had transported 102 metric tons of printed material to Uganda in February 2021, which was later confirmed to be Ugandan currency notes. Entambula z'ennyonyi mu ggwanga ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi mu ggwanga erya Sri Lanka kyali kikakasa era nga kikonfaminga. Kati kago ennyonyi zino kigambibwa okuba nti sente ezaali ziprintingiddwa Derarul company nga bayita mu kye bayita Biagama branch baavuga okuva ku Sri Lanka ku Colombo mu kibuga mu ggwanga lya Sri Lanka paka ku Entebbe International Airport. Bino nne bintu byagenda okujja oluvannyuma nga sente zino zireetedde General Yoweri Kaguta Museveni ebizibu ezaatambuzibwa ne ziva mu ggwanga erya Sri Lanka ne zingira mu ggwanga erya Uganda. Kakati we twogerera omukulembeze aliko amanyiddwa nga Anura Kumara
Dasanayaka agenda kutandika enteekateeka ez'okulondoola ssente ezo, eggwanga lyonna gye banaasanga ssente ezo bagenda kubanga bavunaanibwa esinakindi okubasesemya ssente ezo, kubanga bannansi already bali balaze obutali bumativu bwabwe eri omukulembeze waabwe yaliko Gotabaya Rajapaksa. Kakati ky'olina okumanya ku musajja ono Gotabaya Rajapaksa eyali afuze eggwanga ery'okumalira ddala emyaka nga bwafugamu bwawamu n'ab'eŋŋanda ze. Omukulu ono yaddira ab'eŋŋanda bonna n'abateeka mu buyinza obw'eggwanga erya Sri Lanka. Njagala mbakuwe then oluvannyuma nkuzzeeyo ku bigambo biri. Gotabaya Rajapaksa eyali president yayina Mahinda Rajapaksa, ono muganda we omukulu yasaavinganga prime minister paka bannansi nga beekyanze. Ono yali prime minister w'eggwanga erya Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa mukulu wa Gotabaya Rajapaksa, era gye bwali buvuddeko yali asaavinzenko nga minister w'ebyensimbi Matiya Kasaijaweeri, nga kigambibwa nti ono yakulemberangamu n'okuprintinga ssente ezo okulaba nga bazisindika mu mawanga gye basuubira okuba nti gye bagenda okuddukira. Kakati bonna nga bobalaba abo be baali abooluganda. Kuliko Basir Rajapaksa, ono nga yali muto wa president Gotabaya Rajapaksa. Ono baamulondanga minister w'ebyensimbi, minister of finance mu Julai wa 2021, kyokka ng'era ye yaviirako kye bayita economic crisis mu ggwanga lya Sri Lanka. Olaba okulonda ab'eŋŋanda mu buyinza. Chamal Rajapaksa, ono y'omu ku bakulu aba Gotabaya Rajapaksa. Ono yalina cabinet positions nnyingi nnyo, omwali n'obwa minisita baamutonderawo n'ebifo ebyokubeera minisita nga n'ebifo ebyo bimu tebyaliwo. Minister of Irrigation baakiteekawo nga baagala Chamal Rajapaksa mukulu waabwe naye afuna omulimu era ne bagumuwa. Ono yasaavingako era nga state minister wa national security and disaster management, era ekifo ekyo baakimuwa nga baagala afuna omukisa. Waliwo gwe bayita Namal Rajapaksa, ono nephew oba muwala wa Mahinda Rajapaksa. Ono yasaavingako nga minister w'abavubuka n'ebyemizannyo mu mwaka gwa 2022 we baamulondera paka mu 2022 bannansi nga beekalakaasizza. Kuliko Shashendra Rajapaksa, ono naye mutabani wa Chamal Rajapaksa, muganda wa Rajapaksa Gotabaya eyali president. Kakati yali president muganda we wabula mutabani wa muganda we nga bona alaba sali musale. Kakati mutabani we ne bamuleta n'abeera state minister wa agriculture ow'ebyobulimi mu ggwanga lya Sri Lanka. Waliwo gwe bayita Nishantha Rwekamasinge Rajapaksa, ono yali mukoddomi wa mutabani wa Mahinda Rajapaksa, naye baamuleta ne bamuwa ebifo ebyenjawulo era n'abeererako ne mu office ya president nga yakolanga under secretary. Kakati abo be b'eŋŋanda abali mu famire eya Gotabaya Rajapaksa be bavunaanyizibwa ku ssente ez'omuwi w'omusolo ezaayonoonebwanga, ezaprintingibwanga ne zitwalibwa ebweru w'eggwanga nga bayita mu bitongole ebyenjawulo era ebiprintinga ssente, ng'ebitongole bino bigambibwa okuba nti byakolagana butereevu ne gavumenti z'amawanga ag'enjawulo nga ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda mw'ogitwalidde. Gotabaya Rajapaksa ne baprintinga ssente nga bazisindika mu ggwanga erya Uganda babeere nga beetegekera bannansi abaali bali mu kwekalakaasa obudde obwo nti bwe tuli batudduse nga tuddukidde mu ggwanga erya Uganda, eyo gye tuli ekweka ne tulyoka tukavula omusimbi. Wabula wenjogerera ng'omukulembeze aliko Anura Kumara Dasanayake agenda kutandika n'omuyiggo ogw'okulondoola ssente ezo, kubanga bannansi naye tebamuli bulungi. Bamugamba twagala otubuulire ssente ze wagambanga nti bano baziprintinga ne bazitwala mu ggwanga erya Uganda, twagala otandika okubeera ng'ozirondoola. Kakati wuliriza, bw'atamanyi kyali mabega wa mboozi eno, obanga wali ogoberera omukutu guno okwekalakasa kuno nga kugenda mu maaso, njagala owuliriza obutambi buno. Obutambi buno nabukola mu mwaka gwali gwa 2022 era oyo gwogenda okulaba yali nze. Nali nkuwa sitoole yonna ng'okwekalakasa kw'eggwanga erya Sri Lanka bwe kwatambula, then ne ntuuka ku nsonga eyo eya ssente zaprintingibwa. Ebyaddirira tebyali birungi nnyo era ebyaddako naddala mu bulamu bwange tebyali byangu nnyo olw'okubureekinga amawulire gano. Nagabureekinga ku mukutu guno kwennyini kwampulirira era nengabawa newankubadde ng'omukutu ebiseera ebyo twali twakamala okubeera nga tugukola. Kakati wuliriza ebyaliwo nga gavumenti y'eggwanga erya Sri Lanka yali egwa nga gavumenti empya ejja, ssente ezo baprintinga byatandika bitya. Wuliriza bulungi ogenda kutegeera we byali. Genda ku YouTube kamu Red Zone TV osubscribinge okwate ku kide ate boti obeere nga tomisinga bubaka bwaffe bwonna. Nkugambye mwaka ogwa 2022 ogwo oguwedde waliyo okwekalakasa okwali mu ggwanga lya Sri Lanka okwatwala president nga talinnya, ab'eŋŋanda za president nga tekalinnya. Bannansi mu ggwanga lya Sri Lanka mu kibuga ekikulu Colombo beesuula mu jjulume, beekandaga, beekalakaasa ne bagenda bwe batyo ne baba nga batwalaganya abasajja abaali baludde mu buyinza
obw'eggwanga erya Sri Lanka. Nakugamba programu zino nzikola lwaki? Gwe munnayuganda akkiriza mu nkyukakyuka, ayagala okulwanyisa obwannakyemalira, ayagala okulwanyisa effugabbi, njagala nkuwe ekyokulabirako nga nkijja mu revolutions zino, nga nkijja mu kwekalakasa kw'amawanga gano. Gwe njagala otuule wano olabireko, owulirize, oyigireko. Saagala olabe bulabi, saagala okole bukozi share, saagala oteekeko butesi comment, wabula bino byakuyiga. Twagala oyigire mu struggle zino ze tukuleetera. Abe Sri Lanka baakikola batya, abe Yemen baakikola batya, abe Tunisia baakikola batya. Buli kwekalakasa okwali kubaddewo ne kutwala gavumenti ne kutwala nakyemalira, tugenda kuba tukolako okunoonyereza. So kati olwaleero njagala oyigire ku kyali e Sri Lanka mu mwaka gwa 2022. Gotabaya Rajapaksa ne famire ye bonna abaali bajjudde mu gavumenti y'eggwanga erya Sri Lanka mu kibuga ekikulu Colombo, abantu ba bulijjo baabatwalaganya nga tekalinnya. Sebambulire Patrick Nzendiwo ku mikutu gyaffe egya bulijjo okwesinzira okubanga kwondabira, era kwenjagala osinzire oteeke obubaka osheyalinge ate onyumirwe programu eno. Kugambye njagala otuule owulire ekyali mu ggwanga lya Sri Lanka mu mwaka gwa 2022. Mwezi gwali gwa kusatu ng'ennaku z'omwezi 15 2022 bannansi mu ggwanga lya Sri Lanka mu kibuga ekikulu Colombo, ekikulu eky'eggwanga erya Sri Lanka, baatandika mpolampola okulaga obutali bumativu bwabwe eri gavumenti ya musajja mukulu amanyiddwa nga Gotabaya Rajapaksa ne basajja be n'ab'eŋŋanda ze, kubanga gavumenti yaabwe yali ejjuddemu ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano, nga mujjudde effugabbi, nga mujjudde obuli bw'enguzi, nga mujjudde okutyoboola eddembe ly'obuntu, nga mujjudde buli kikobero kyonna ky'omanyi badikiteeta okwetolola ensi yonna bye batera okuba nga bakola mu mawanga ago bye baba bakulembera. Abantu ba bulijjo nga balaba ebintu gavumenti byekola nga bakulembeze bo bakyejalabya, abooluganda b'omukulembeze nga nabo beejalabya, boonona ssente y'omuyi w'omusolo, newankubadde ng'ate eggwanga lyabwe erya Sri Lanka lyali liri mu mbeera embi ddala mu byenfuna. Kigambibwa mbu mu ggwanga eryo okuvaavaako kw'amasannyalaze kwali kususse, ebbula ly'amafuta ne gaasi nakyo kyali kisusse, embeera ya bulijjo nga si nnyangu mu ggwanga lya Sri Lanka, ng'abantu ekyokulya bawammanta kiwammante, ng'abantu ebyokukozesa ewaka tebigulikako, wabula ng'ate abakulu mu gavumenti bo balabika nga basaasanya akasente, balabika nga boonona akasente ku ntambula zaabwe, okulya kwabwe, okwambala kwabwe, ng'era bw'olaba ne mu ggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni nze naggamba revolutions zino nzikuleetera ng'ekyokulabirako obe nga naawe osobola okuyigirako. Kati ekintu ekyali mu ggwanga lya Sri Lanka mu mwaka gwa 2022 njagala okusinzira wano okutegeeza nti kyekintu ekyefaananyirizako nga kyolaba mu ggwanga Uganda. Pulezidenti omu n'ayambala engoye ezibalirirwamu akakadde k'ensimbi mu lunaku lumu just nga ssente ezisaasaanyizibwa ku mukulembeze w'eggwanga nga buwanana billions and billions of dollars, nga ze ssente ezisaasaanyizibwa ku mukulembeze w'eggwanga ne mu ggwanga lya Sri Lanka eyali alikulembera amanyiddwa nga Gotabaya Rajapaksa. Bwe kityo nakyo bwe kyali. Kati n'abantu ba bulijjo ne bagamba kino kisusseewo omulamuzi, tetugenda kigumiikiriza. Gotabaya Rajapaksa ne basajja bo n'ab'eŋŋanda zo mugenda kuba mutuviira. Abantu ne batandika mpola okwekalakaasa mu bitundu eby'enjawulo, batandika ne bukando nga bakuma bukando nga bwe batambulira mu bubinja obutonotono, wabula ekintu kyagenda kisajjuka, ekintu ne kigenda nga kigaziwa, ng'abakulembeze bakiraba ng'ekyokusaaga, kumbe kibagaziwako. Kati njagala otuula otereere, ogenda kwetegeeza lwaki ebyobugagga by'abasajja bano baabikweka mu ggwanga Uganda. Tuula nkunyumize emboozi. Oli ku Redison TV, oli ne Sebambulidde Patrick nga bulijjo. President Kagame bamuyitanga Gotabaya Rajapaksa, kati bakozesanga hashtag egamba go home Gota, nga balina ne hashtag endala egamba go home Rajapaksas, nga bategeeza family y'aba Rajapaksa kubanga yali yafuze eggwanga eryo emyaka mingi, ate nga be bajjudde mu bifo ebyo eby'enkizo biyinza bw'eggwanga erya Sri Lanka. Wabula gwe munnayuganda akkiriza mu nkyukakyuka, njagala nkutegeeze nti okwekalakasa mu ggwanga lya Sri Lanka tekwalimu mukulembeze wa opposition yenna, tekwalimu ggwanga ly'ebweru lyavaayo okuwagira kwekalakasa kuno, tekwavaayo kitongole kyonna kyavaayo kusapootinga, wabula baali bavubuka ab'eggwanga erya Sri Lanka beekalakasa, beekandagga ne bagamba katuyiike ku nguudo z'ekibuga ekikulu Colombo n'ebibuga eby'enjawulo okwetolola eggwanga lya Sri Lanka okulaga obutali bumativu bwaffe bano abasajja batufuze bubi. Kati gwe mu ggwanga Uganda bwobanga oli muvubuka ng'okyalinda munnabyafuuzi ajja akubuulire ki ekyokkola ng'ate gwe asinga okunyigirizibwa, awo nze sikutegeera. Naye nga mu ggwanga lya Sri Lanka kyenjagala olabireko, era bwe butambi oyo bw'olaba bwe nkuteereddewo bwe butambi bwe nkuteeredde awo bw'oli mu kulaba sayidi awo bwennyini, era nga n'ensonga zonna njagala mbe nga nkutambuza ozirabako. Omusajja oyo gwe nkulaze gwe bayita Gotabaya Rajapaksa, kati nno njagala nlukuviire ku ntono kubanga wali mbadde nkuwaako kye bayita hint, kati nkuleetedde njagala nlukuviire ku ntono okwekalakaasa kuno okugoba Gotabaya
Rajapaksa ne basajja be kwatandika kutya. Twatuukira mu February 2022 nga Sri Lanka mu tterekero lyayo ery'ensimbi yentegeeza ng'esigazzaamu obuwumbi bwa dola 2 bwokka. Njagala ofumiitirize nga ggwanga lisigazza obuwumbi 2 bwokka obwa dola $2 billion. Ate nga kigambibwa nti ku budde obwo Sri Lanka yali erina amabanja agasoba mu buwumbi bwa dola 4 more than $4 billion nga sente zino zigibanjibwa, era nga kuno kwaliko akawumbi kalamba nga zino akawumbi na akadola kenjogerako $1 billion kenjogerako nga zino sente zaali zikula bukuze buli lunaku, amagoba nga geeyongerako naye nga bakulu bongera kwejalabya. Bye bimu ku bizibu eggwanga lya Sri Lanka bye lyalimu ebyensimbi era ebyaleetera abantu okwekalakaasa. Kugambye sente zino akawumbi ka dola ezaali zikula buli lunaku bakiyita mu lufutifuti $1 billion maturing international sovereign board ba ISB. Kino kye kyali kituuse ku ggwanga erya Sri Lanka nga zino sente zaali zeewolebwa okuva mu banks ez'enjawulo ez'amaanyi okwetolola ensi yonna, nga kuno kwaliko the Asian Development Bank. Sente zino yali ebanjako ebitundu 13 ku buli 100, eggwanga lya Japan nga libanja ebitundu 10 ku buli 100, eggwanga lya China nga libanja ebitundu 10 ku buli 100, n'amawanga amalala ne financial institutions endala zaali zibanja eggwanga lya Sri Lanka, era nga buli lunaku oliyitawo eggwanga lyongera kukkirira. Era nakugambye ebiseera ebyo ensi yali ku muggalo oba lockdown olwa COVID-19, era ebyenfuna by'eggwanga lya Sri Lanka byo byatubirira ddala. Amabanja ag'ebweru kye bayita foreign debts gaali galinnye okutuukira ddala ku bitundu 100 ku buli 101%, era nga bw'ogeraageranya ebyenfuna by'eggwanga lya Sri Lanka bali bubi nnyo, era ng'essaawa yonna bagenda kulangirira bankruptcy. Ekitongole kino eky'ebyensimbi ki IMF, International Monetary Fund n'ebitongole ebyenjawulo ebyensimbi ebirala byavaayo ne biwa gavumenti eno yali ekulemberwa Gotabaya Rajapaksa ne bamuwa amagezi naddala ku bintu ebimu, yongeza ku musolo wabula ate okendeze ku nsaasaanya ezizo gwe nga pulezidenti w'eggwanga erya Sri Lanka ne basajja bo abakola okutambula mu mawanga ag'enjawulo, abakozesa sente nnyingi mu mafuta, abakozesa sente nnyingi mu security, ne bamusaba yongeza ku misolo wabula okendeze ku nsaasaanya eggwanga libe nga lisobola okudda. Kinajjukirwa nti waliwo omusajja gwe bayita Basil Rajapaksa, ono nga yali muganda wa Gotabaya Rajapaksa, ono ekyewunyisa ye yali finance minister. Kati waliwo omulala nga bamuyita Rahinda Rajapaksa, ate ng'ono ye yali prime minister wabula nga naye yali wa luganda lwa Gotabaya Rajapaksa. Ndowooza okiraba kyenkugamba, kiringawo n'abeera wano nga gavumenti ya Museveni ng'alina mukoddomi we alina ekifo kyalimu, alina muwala we alina ekifo kyalimu, alina mutabani we alina ekifo kyalimu, alina ab'eŋŋanda, alina ab'emikwano, abaana b'abaganda be, abaana ba mikwano gye nga bebawa ebifo. Mu ggwanga lya Sri Lanka kyekino kyennyini kyenjogerako era bwe kiti bwe kyali. Ab'eŋŋanda abalala mu ggwanga lya Sri Lanka abaali balina oluganda ku Gotabaya Rajapaksa ne famire eyo nabo kigambibwa mbu baakwatibwanga mu bikola ebyobuli bw'enguzi byali bitataganya ebyenfuna by'eggwanga erya Sri Lanka, wabula nga tebabasiba, nga kooti zibatya, nga tewali abagambako ebitongole by'okwerinda nga bibatya, kyokka ng'eggwanga lyongera kusaanawo, ng'eggwanga lyongera kukkirira mu byenfuna. Mu mwaka gwa 2021 omukago gw'abannamawulire abanoonyereza kye bayita the International Consortium of Investigative Journalists, nga guno omukago gw'abannamawulire ogunoonyereza naye nga mukago guno guli ku mutendera gwa nsi yonna, baavaayo n'ekiwandiiko ekyenjawulo eky'amaanyi era nga balaga nti omu ku booluganda lwa Gotabaya Rajapaksa yali akozesa ssente z'eggwanga okugaziya obugagga bwa famire ewaabwe waka mu ggwanga lya Sri Lanka n'okwetoloola ensi yonna. Waliwo ne kazini wa Gotabaya Rajapaksa amanyiddwa nga Gotabaya Nirupama Rajapaksa, ono nga ye yali ambasada wa Sri Lanka mu ggwanga lya USA ne mu ggwanga lya Mexico. Lwaki bakikola batojjukira eggwanga lya USA n'eggwanga lya Mexico geeriraanye, ate engeri Sri Lanka gyetaalina ssente nnyingi nnyo ne basalawo embase yaabwe ebeere mu ggwanga erya USA naye ng'eddukanyizibwa omusajja omu amanyiddwa nga Gotabaya Nirupama Rajapaksa nga yaddukanya era nga ye ambasada wa Sri Lanka mu mawanga ago gombiriri. Ekyokulabirako kyenyinza okuwa na wano mu ggwanga Uganda, embase y'eggwanga lya Sri Lanka eri mu kibuga Kampala, naye ate nga ambasada ow'eggwanga erya Sri Lanka ate addukanya eggwanga Uganda n'eggwanga lya Kenya, era nga ambasada ali omu mu ggwanga Uganda n'eggwanga lya Kenya, kakati no ne USA ne Mexico bwe kityo bwe kiri. Omusajja ono Gotabaya Nirupama Rajapaksa
asangibwako mu misango egy'enjawulo egiri connected ku kubba ssente z'eggwanga lya Sri Lanka. Era kigambibwa mbu yasingisibwako omusango mwaka gwa 2013 yasingisibwako omusango mu ggwanga lya USA ogw'okukozesa obubi n'okwejalabya n'okwonona ssente z'eggwanga lya Sri Lanka. Ono kinajjukirwa mbu omusajja ono yakuba enjawulo nnene nnyo, yabba ssente nnyingi nnyo. Gavumenti y'eggwanga lye erya Sri Lanka we baali bagula ekizimbe ewagenda okubeera embase y'eggwanga lyabwe mu ggwanga lya USA mu mwaka gwa 2013. Omusajja ono amanyiddwa nga Gotabaya Nirupama Rajapaksa yabba ssente nnyingi nnyo ez'eggwanga lya Sri Lanka. Yakuba enjawulo ku ssente eggwanga eryo lye lyaspendinga nga bagula ekizimbe okugenda okubeera embase yaabwe. Waliwo emisango gino gyamugwa mu vi naye tewali yamanya wa we byaggweera. Wano njagala owulirizeewo nnyo. Ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokuna omwaka 2022 Sri Lankan Airlines bayita ku mukutu gwabwe gwa Twitter ne bategeeza ensi nga bwe bakoze essente empya n'enkadde, bakoze entambula z'ennyonyi 3 mu lunaku lumu lwokka okugenda ku kisaawe ekimanyiddwa nga Entebbe International Airport mu ggwanga Uganda. Kati wulira okunoonyereza kwalaga mbu zaali metric tons 102 metric tons nga zino zaali zaaki zaali za bintu ebitaategerekeka wabula nga byali biri printed nga biri mu printed format nga biraga biringa ssente ezi imprinting naye nga byateekebwa ku nnyonyi. Njagala oteebereze ennyonyi 3 ez'amaanyi zibwaguuga nga zitisse tani 12 ez'ebintu ebiprinting ebyefaananyiriza ssente nga babitwala ku Entebbe International Airport mu ggwanga lya Uganda. Wabula nga nabano nabo Sri Lankan Airlines tebaavayo kutegeeza nsi ekituufu kyali ki, bituufu biki bye baavuga ku nnyonyi nga babitwala ku kisaawe Entebbe eky'eggwanga Uganda. Wabula mbu gavumenti zombi, gavumenti y'eggwanga Uganda ne gavumenti ya Sri Lanka zaateekawo embeera era Sri Lankan Airlines ne basambuulayo tweet yaabwe eyo. Posti eyo gyenkugambye yali yogera ku printed materials ezaali zefaananyiriza ssente ezaali zaatwalibwa mu ggwanga Uganda. Kati nno bano babateekako embeera gavumenti ya Uganda nga balaba bagenda baleetera obuzibu ne gavumenti ya Sri Lanka nga balaba abantu bagenda bitegeera. Baateeka akazito ku Sri Lankan Airlines abaali baddukanya emikutu gyabwe emitimbagano ne basiimulayo posti eyo. Wabula ng'ebimu ku bino mbu kwaliko ssente eziri printed naye nga za Uganda. Bakola okunoonyereza mbu kwaliko eby'etaano, kwaliko eby'ebiri, kwaliko eby'omutwalo naye nga ssente zino zaali printed naye nga za ggwanga Uganda. Njagala ogendewo mpola wano era njagala owulirizewo bulungi nnyo. Kati nno nkugambye mbu olw'embeera eyaliwo wakati w'eggwanga Uganda n'eggwanga lya Kenya ku nsalo eyawula amawanga gano gombiriri, mujjukira embeera eyo, embeera nga emmotoka z'amafuta, emmotoka z'ebyamaguzi nga tezisala ku nsalo ya Uganda ne Kenya. Olw'embeera eyo eyali wakati w'amawanga gano gombiriri Uganda ne Kenya, kigambibwa nti Uganda yali ekozesa oba nga eprintingisa ssente zaayo ng'eyita mu kye bayita Global Security Printer. Era nga company gye bayita The La Rule Company nga bayita mu branch yaabwe emanyiddwa nga Biagama branch ng'eno yevunaanyizibwa kufulumya ssente z'ensi ez'enjawulo omuli n'eggwanga Uganda, nga kitongole kino kye kiprintinga ssente wabula nga n'ez'eggwanga Uganda kye kiziprintinga. Era nga kigambibwa mbu wandibaawo ebyobugagga by'eggwanga lya Sri Lanka abasajja bano abaali mu gavumenti ya Gotabaya Rajapaksa bye baali bamaze okuba nga babba, bye baali bamaze okuba nga bakukusa, nga balaba embeera ekaaye, nga balaba abeekalakaasi batabuse ne babba ebimu ku byobugagga by'eggwanga eryo ne babitunda ne bakwata ssente enkalu eziri printed ne bazifulumya mu Uganda ne baba nga bazikukusa paka mu ggwanga Uganda. Olwo nga bamaze okukola enteekateeka ti singa embeera ebeetabuse tujja kugendaeyo mu Uganda gye tujja okusanga akasente kaffe, tulye akasente kaffe, tukyakale mu kasente kaffe, tweyagalire mu ggwanga eryo n'amawanga amalala. Bwe kityo nno bwe kyali. Njagala ogende mpola eggwanga Uganda ogambye liyingira litya mu kwekalakasa kwa Sri Lanka. Era mbu waliwo enkolagana wakati w'omusajja amanyiddwa nga Mahinda Rajapaksa eyali prime minister w'eggwanga erya Sri Lanka ne Uganda ng'eggwanga ng'ayita mu ambasada waayo amanyiddwa nga Verupirai Kananathan. Ono nga ye ambasada w'eggwanga lya Sri Lanka mu ggwanga Uganda n'eggwanga lya Kenya.
era nga prime minister w'eggwanga lya Sri Lanka yakyalako ne mu ggwanga lya Uganda mu mwaka gwa 2014 olwo nga babala ebintu bwe bityo. Embassy ya Sri Lanka atagimanyi mu ggwanga Uganda obadde tokimanyi nti tulina wano embassy ya Sri Lanka. Embassy ya Sri Lanka mu ggwanga Uganda gwe atagimanyi weeri eri ku Imperial Royal Hotel weesangibwa plot 7 Kintu Road mu kibuga Kampala. Embassy y'eggwanga lya Sri Lanka weesangibwa kimivuyo gyonna gyali gisinziira awo. Ate waliwo ekigambibwa mbu Uganda era erabikira nnyo mu bikolobero eby'okukusa ssente oba kye bayita money laundering, era mbu Uganda y'emu ku nsi ezeenyigira ennyo mu kye bayita financial crimes, omuli okukusa ssente, omuli okubba ebyamaguzi, omuli okukukusa ssente printing, ng'era bwe nkikunnyonnyodde weekyaliwo wakati waayo n'eggwanga lya Sri Lanka. Kakati amawulire gaali galaga mbu Uganda egenda kubeera blacklisted olw'ensonga ezo ze nkunnyonnyodde. Amawulire gano gaatambula nnyo mu ggwanga lya Sri Lanka naddala mu biseera by'okwekalakaasa ng'abantu beesaza akajegere, ng'abantu beekandagga, ng'abantu balaga obutali bumativu bwabwe nti eggwanga Uganda lyali ligenda kubeera blacklisted by International Monetary Fund ne World Bank n'ebitongole ebirala eby'amaanyi eby'enjawulo. Social media neegasaasaanya nnyo newankubadde nga mu ggwanga Uganda abasinga obungi temwagamanya, temwabitegeera, naye kati nzuuno ndi muddukuwa. Era nga nkyakutwala mpola mpola nga kigambibwa mbu ebyobugagga by'abasajja abaali mu gavumenti y'eggwanga erya Sri Lanka, gavumenti yali ekulemberwa Gotabaya Rajapaksa, byandibanga biri eyo mu nsi gye nkugambye gye bayita Uganda, byandibanga biri eyo. Era mbu n'abamu ku baali abakozi b'ebikolobero mu gavumenti ya Gotabaya Rajapaksa bandibanga nabo beekweka mu ggwanga eryo erimanyiddwa nga Uganda. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.